nebaza nnyini buyinza yatonda eggulu n'ensi n'ebigirimu n'atakoowa era naffe bwe tuba twagala okuwangaalira mu nsi ye obulungi kiraga nti tuteekwa okukola emirimu nga tetulaga kukoowa. Ke kabonero akalaga nti omuntu mukozi mulungi bw'abeera nga teyettanira kukoowa era nga tagamba nti nkooye. Baganda bange, nzaako okusaba emirembe n'emikisa bibeere ku bannabbi bonna, naddala nabbi waffe asembayo Muhammad sallallahu alaihi wasallama, era naffe nga tweyagaliza emirembe okuviira ddala ku baamulabako mpaka olwaleero abaliwo n'abalijja oluvannyuma lwaffe abazzukulu baffe. Tubasabire emirembe kubanga okwagala abantu bo mu nsi yo, okwagala abantu bo, osuubira okubeera n'abantu bo kiraga obugunjufu era bw'obalyamu olukwe kiraga nti oli mu bunnyo. Dr. Kasaato nsaba okomewo lillah, ataasaba lillah aweebwa. Dr. Sebo mu byuma permission granted vaayo obyeko byotangaaza wano. Specifically oli kutafsirira ekigambo stress. Naam, agenda musomesa. Sebo nsembedde. Dr. Kasaato twagamba tewali kigambo kye bayita stress kubanga kitegeeza inability ey'omuntu oyo ku brain ye oba ku body ye oba ku mu birowoozo bye okulema okuhandolinga any situation. Ekigambo ky'omukyalo okunyiiga ng'ayonsa oba ng'ali lubuto, mbasaba temukissa ku kigambo kye bayita obutuufu oba amazima. Tekirina kakwate na mazima oba na butuufu. Omukyala bwe tugamba nti twewala okumunyiiza ng'ali mu mbeera eyo, ntegeeza okubeera nti ne bw'obanga gwo amunyiiza oli ku butuufu, kyentegeeza nti ekintu kyonna ky'ogenda okukola ne bwe kibeera nga kituufu ku ggwe ne mu busiraamu ne mu mbeera ey'obuntu, naye bw'olaba nga ye kigenda kumunyiiza ng'ali ku nsobi ng'anyiize mu bukyamu, kyetukubiriza nti please tokikola. Newankubadde nga wayinza okubayo hadiisi ekulagira nti wakulu lihaqu walaw kana murra, yogera amazima yoha gakaawa applying out. Dr. Kasaato, Alhamdulillah. mu obusiraamu tetukolera ku hadiisi, obusiraamu tetukolera ku aya. Obusiraamu tukwata hadisi ne aya byonna ne tubigatta ne tujja mu formula. Kakati formula yonna mu busiraamu bw'ebeera ng'egenda kukosa omwana, bw'ebeera ng'egenda kukosa ono alina omwana oba ayonsa omwana, ne bw'eba ntuufu tukugamba linda ekiseera ekirala ekitali kya kuyonsa, ekitali kya lubuto. For example, bw'abeera ng'omukyala ali lubuto, Dr. Kasaato nga gwe munnamateeka nga bakuwadde obulamuzi, omukyala oyo n'omanya nti bwe tumutumya nti jangu oyimirire mu kkooti, omukyala oyo ng'ali lubuto, kigenda kumuleetera okukankana. Omukyala oyo ayinza n'okufuna abortion. Tukugamba mu busiraamu omukyala oyo tomuyita. The formula is twewala ekintu kyonna ne bwe kibeera kituufu bwe kiba nga kigenda kuleetera omwana oli obuzibu. Era Umaru radiyallahu anhu ku maanyi ge yalina n'abantu okumutya, eriyo omukyala gwe yatumya nti mumundeetere, omukyala oyo n'afuna abortion.
bwe bamugamba nti Umar akuyita miscarriage nebeera olubuto nduvaamu olw'okutya. Bwe bagenda mu maaso ga Umaru, Ali yamugamba Umaru sasula. Agati ate nkoze ki? Umaru oli mukambwe sasula. Era ennyumba y'Obusiraamu oba bajeti y'Obusiraamu nekwata ensimbi nesasula omwana oyo olubuto olwavaamu. Kati kyensaba tufunemu nti bwe tugamba nti okumuleetera stress oba okumunyiiza, tesinnaba kutegeeza nti abeere ng'ali ku butuufu okunyiiga ne bw'abeera ku bukyamu bambi. Ne bw'abeera ku bukyamu. Dokita Kasaato kankubuuze, gw'oli musomesa wasoma psychology. Ompulira? Nkuwulira. Senga osanga omukyala ng'ali muleba n'omubikira nti maama waakutuse, tukutwala tutya kati nze wa P5 ndeka, gw'omusomi nga gwe dokita omulamba amubikidde omutwala otya? Ng'omutemu. Naye nga kyayogedde kituufu. Kituufu. Kati buli kintu kyonna kibeera kituufu okusinziira ku kifo n'okusinziira gw'okigambye. Era bwe tukusanga ng'oli ku mwana omuto, omwana wa myaka 6, omulaga omwana gy'afuluma, tukuyita mugezi oba nedda? Ng'omwana wa myaka emeka? 5, 6 n'omulaga nti omwana baba muzaala afulumira eno. Naye obeera toyogera mazima. Kati issue eyitibwa amazima ekwatagana ku gw'ogagamba n'ekiseera ky'ogwogereramu. Kati omukyala ali mu mbeera eyonsa ne bwe gabeera mazima, bwe gabanga gagenda kumuleetera stress, please mu ddakiika eyo togoogera. Ekitegeeza mu nnamula y'Obusiraamu haddi oba bino haddi oba ebibonerezo, omukyala ali olubuto haddi tebimukolako. Nedda ssebo, omukyala ali olubuto tebamusaako kibonerezo kyonna, tebamuwa punishment ya Busiraamu. Era nzijukira bulungi nnyo, waliyo hadisi, simanyi nnyo hadisi naye Seeka Sulaimaani gyali eyo, simanyi nnyo hadisi, baseeka ntale gye bali. Omukyala yajja owa Nabbi, omukyala eyayenda Algamidiya yajja ewa Nabbi n'amugamba nti ya Rasulallah, nayenze nenfuna n'olubuto nga lwa bwenzi, nsaba ontukuze. Nabbi n'amugamba genda omale okuzaala. Omukyala bwe yajja n'agamba nti mmaze okuzaala ya Rasulallah ntukuza, n'amugamba siyinza kukussaako kibonerezo ate ng'oyonsa, omwana anaabeera atya? N'amugamba nti ddayo oyonsa omwana. Omukyala n'akomawo n'akakasa Nabbi nti omwana muyonsezza akula era wuuno akutta omugaati agulya. Nabbi n'amugamba kale bwe kiba kyekyo genda bakutukuze. Kati tujjamu omwo fomula ne tugamba nti fomula etegeeza omuntu ali olubuto, omuntu ayonsa takkirizibwa kukangibwa. Dokita Kasaato mfuniraayo dokita omu, medical doctor. Mpayo dakika 2 munoonye inshallah. Naye senka nkugamba nti mpayo wa P5 second term otwala mmeka? Awo tuli bangi. Njagala medical doctor omu. Baada tujjudde asookera kunze Dr. Kasaato. Ne Ssekanju kyabeerawo. Atubanoonya atubanoonya ne shift ziba mpanvuwavu kati oluusi tubakwata oluusi balina mu malwaliro naye kati tunoonye. Otukubane tukuli musawo aliko kuno. Is there a medical doctor around? Sidaba omusawo aliwo yenna katulina Dr. Kasaato aleeta omusawo. Dr. Sylvia kwali, musawo Sylvia.
Meanwhile, na bayro jamala asoro kuvana atuyamba magano sinagwenda bawosofa Dr. Kasato tuyitire mu bwangu tutegeeze tugende mu maaso. Mumpe eddakiika nga 5 kamuleete ssebo ojjira ssebo kale. Kale tutambula n'atusanga mu kkubo. Kale. Kyemmanyi Dr. Kasato Seeka Muguluma. Irimu eyange ya P5 second term eŋŋamba. Nti Islamically, biologically, tokkirizibwa kukanga muntu amala kyetaago. Oba oli afuuyisa oba yeeyamba tokkirizibwa kumukanga that moment. Kubanga ogenda era ky'oba olaba mu hadisi ya Bukhari ne Muslim ne Abi Daud omusajja bwe yajja mu muzikiti n'afuuyisa basahaba ne bamunabaga mumuleke temumusaza mu musulo gwe. Omuleke kubanga kirina bwe kikosa obulamu okusiba omusulo ogubadde genda okufuluma kitegeeza gugenda kuvundira muli ate nga twagamba nti infection kubanga wali abeera atadde ng'akatuli kasamye kati bw'omusiba instead infection esobola okuyingira ate nga twagamba nti infection egenda mu renal bladder tekola ki tewona nzibu nnyo akati bwe kibeera nga batugaana okukanga omuntu afuuyisa oba yeeyamba ng'ogamba nti tukanga ayonsa n'ekimukanga kyonna n'ate bwe kuba kuba ate ye President of Sudan n'ane mukubye wangisikaze nenga nkuba bukubi ate olwo ovudde mu falampini n'ogwa mu sigiri we bakugaanidde okumukanga nedda kaakati kyemmanyi mu biology omuntu afulumya tetwetaaga kumukanga era byesiba ddala kati omukyala yenna alina oba ayonsa teyeetaaga kukola ki teyeetaaga kuleeta stress yonna esobola okugaana amabeere okuflowinga nga bwe gaali badde kyembedde ngamba Dr. Kasato nti stress eyo eya okuyonsa tekwataganye wadde omukyala yali ku bukyamu naye tomuleeta stress kuba omukyala ayinza okubanga muyombi baganda bange mu bintu ebisinga okubeera ebizibu Katonda kubonereza na mukyala nga muyombi mukyala ayinza okuyomba n'akuvuma n'akuwa ne risiiti n'akuteerako ne discount naye bw'otegeera nga ky'ogenda okukola kigenda kumuyombya kimuleetere stress tokikola ne bw'oba ogenda mugamba kituufu muleke kubanga otegedde nti era agenda kuyomba era bw'atyo bw'ali. Waliwo omusajja omu bamuyitanga Abla Katonda amusaasire yamanya psychology wa mukyala we naye bwe baafunangamu obutakkaanya ng'ekibonerezo kyamuwa yambala mu bwangu kati tugende ku beach. Can you imagine? Abakazi baga nti owo yaliwa oba yajjuza yafadda gwenjogerako Abla yalina mukyala we nga bwe bafunamu obutategeeragana ekibonerezo kyamuwa yambala kati gwe muggo gwamuwa tugende ku beach n'atuuka ku nnyanja n'amuddaabulula bwe baamubuuza yabaga nti bannange nze kyendiko nkitegeera omukyala owange mulekwa talina maama talina taata abakyala abalala bwe mufunamu obutategeeragana naye addukira ewa nnyina n'amuzza addukira ewa kitaawe n'amuzza addukira owa muganda we n'amuzza addukira owa mwannyina n'amuwooyawooya naye owange ku nsiko bonna baggwawo nze nzekka nze baaliwo
talina mwanyina wadde nnyina. Kakati we naamunyiiza ate ne simunyiigulula, omukyala we tagenda kwetta bwesi. Wadde yali ku nsobi naye bwe ndaba nga stress zimukutte, please kyensooka okunoonya mujjako ntya stress. Kati nategeera ayagala nnyo okulaba amazzi biki kyenva mutwala eri. Kyova olaba Abu Darda yagamba mukyala we nti bw'owuliranga nga nnyiize, make sure nti onyiigulula. Nange bwe naalaba ng'okoze eki ng'onyiize, nja kumakinga sure nti ngezaako okukuzza mu mbeera yonna. Era nabagamba bw'ofasanga omukyala ne weesanga nga oba talina kitaawe, make sure nti obeera taata ate obeera omwami. Talina mwanyina, abeera mwanyina. Kyova olaba mu Busiraamu tetukuba birayiro. Ensonga enkulu etugaana okukuba ebirayiro kubanga mu ishu y'okufumbiriganwa 99 tuba tulimba. Mu bufumbo tulimba nnyo. Kankuwa ekyokulabirako. Abakuba ebirayiro kye basooka bagamba nti mu bulungi ne mu bubi. Bw'ategeera nti nnyina y'omukazi omulala, obwo bubi oba nedda? Obwo bubi. Ate n'anyiiga, yakuba ekirayiro nti ajja kubeera nange mu bubi ne mu buki ne mu bulungi. Ate yasaawulira nti nazaddeyo akaana ebbali, obwo bubi. Ate tajjukira nti yakuba ekirayiro ntujja kuwangala ffenna mu bubi ne mu buki ne mu bulungi. Kati olw'okuba nti abafumbo abasinga tulimbagana, kyobula nti ffe mu Busiraamu tetukuba birayiro. Era waliyo nze embaga gye nalaba omukyala yagaana okukkiriza mu bubi, yagaana mu bulungi. Nti mu bubi ne mu bulungi, mu bulungi. Ekyo nakirabako n'agange, naye saagala tugende. Naye back at the point, my dear, Dr. Kasaato kyentegeeza mu butaleeta mukyala straight, even if you are on right side. Nga yali ku bukyamu, bambi tomuleeta stress. Hayadi gwe kyobadde obuuza nti aya ziri zonna ne hadisi z'obadde ogamba, nedda Dr. Kasaato. Era kyobulaba onsabye hadisi eziraga nti nabbi n'ekibonerezo tekimusaako. Kubanga omukyala oyo oba ali mugambye nti genda, tugenda kutta lunaku bwe ruti, ateeka okubanga yali maze ennaku ezo ng'omwana tasobola kuyonka. Aba tasobola kuyonka. Tayinza kufuna mabeere. So kati Obusiraamu, Dr. Kasaato, bufugira nnyo ku formulas. Bukwata hadisi ne aya ne bujja mu formula ne tutandibulira ku formulas. Oba kye tuyita mu usul ze tuba tutambulirako. Kati kye nali ntegeeza mu ishu yaki ya stress. Tugende mu maaso kitegerekese bulungi nnyo. Kitegerekese alhamdulillah. Mukazi muleke. Ne bw'oba ogudde ebibuuzo ng'ayagala kufuna ddaala bwerityo, oyagala kufuna bwerityo, oyagala kubeera profesa, tudde n'omuganya abasajja baseetinze ebibuuzo bizibu. Kati ate omukyala ye tomuwaddewo ku magezi, bayinza omunyiriza mu kkubo nga tebamanyinaako Oluganda. Kati ewaka ye agiye egobako atya? Anti ab'oku kkubo si ffe tubafuga. Ffe twogera tuli rights zaffe ziri between husband and a wife. Not a wife and society. There is a difference topic jemwampa between rights z'omukyala ne society ne rights z'omukyala ne husband. Naye era muza society mbasaba. Era omuntu yenna alina obwongo nga bulungi, bw'olaba omukyala nga ali lubuto omusaasiranga. Ne weba bifo byakuyimirira, gwe omusajja yimirira, omukyala atalina lubuto yimirira, ono w'olubuto omuleka atuule. Ne bwebeera nga mmotoka zakulwanira nga ofunye ekifu, billahi omukazi ono muleka atuule, gw'osobola n'okutambuza ebigere. Embeera nnyingi nnyo gye tusaasiramu abakyala, era abakyala ab'emuto abantu babakozesa nnyo mu bintu bingi. Mu layini tebeetaaga kusimba, ne bwe zibeera bbanka, ne bwe zibeera ki. Baganda bange omukyala w'olubuto mulala nnyo. Mukyala w'olubuto mulala nnyo. Yeetaaga okuweebwa. Mukyala alina omwana bw'ajja mu mwanguyize. Omukyala w'olubuto era abeeranga mwana muto. Dr. Kasaato. Ese naam. Bw'ogendanga n'omwana ku mukolo nga atannaba kuyiga kwatula kigambo nnyama,
gezangako nnyo ogimuwe nga tannagisaba, kubanga wagisabira mwenna eyinza okubalema okulya. Emugimuwa muto. Ntegerekesa bulungi nnyo ndoza Dr. Kisato kitegedde. Omwana bw'aba ekigambo ennyama akyatula bubi nga obatera okukyatula, ogezangako n'ogimuwa nga tannagisaba, kubanga ayinza ogisaba abako bonna ne balema okulya. Ensaba gy'agisabamu. Kati omukyala w'olubuto mumwegendeze, kubanga muyinza okuleeterawo obuzibu. Bw'agwiraawo mugenda kukola mutya? Ogenda kusigala mu layini go bakusaavinge ng'oli aguddaawo. Kati ekiri beta bambi musooke muwe service, temuleeta stress omukyala w'olubuto oba omukyala ayonsa aba asitudde eggwanga lyonna, kubanga omwana oyo gwasitudde tetumanyi pulezidenti, prime minister, minister, ajja kubeera dokita, ajja kubeera bintu bye tutamanyi byonna. Yaba gwe tuba tulinze mu nsi agenda okugirongoosa oluvannyuma lwa Katonda. So katumutwala nti muntu mukulu kubanga aleze ekintu kyaffe ekikulu. Yendowooza zange Dr. Kasato. Inshallah taala era tujja balabirira bulungi. Tujja bawa stress ndowooza maaso eyo endowooza era onotukonera mu konti singa omukyala atafunye stress ajegoba kati oba akola ki okulaba nti kyekasimu ne wamunyiiza tava mu mbeera oba agimanejinga atya kubanga yeeyinza okuwaguza n'okuba nti togireeta kubanga waliwo okuba nti omukyala ekyamuleeta ewuwo gwekumujjako stress waliwo n'okutunuulira nga omuleetera stress ayini ye ng'okutunuulira. Abakazi tubaleeta stress nga tuli baavu. N'akutunulako toleese emmere, kati abaana badda mu masomero, omwana wo wa senior 4 gw'omugamba tolina ssente, omwana wo alina okuddayo ne zero balance, awo omukazi akutunulako nga gwonyini ofuuse stress mu maka. Omuyimbiramu akayimba n'omutwala ku bbiiki. Wangi? N'omuyimbiramu akayimba n'omutwala ku bbiiki akaseera ako. Stress ejibwawo kigireese. Ebbiiki yaabwe ebbiiki ziba zaabwe teweetaaga ssente. Nedda stress ejibwawo kigireese. Ati bw'abanga stress ya omwana wo kudda mu ssomero ng'omugamba nti ez'omwaka zonna nzikuwadde kubanga muyinza okutuuka okuzinsaba nga siriiwo. N'ozimuwa zonna. Awo ajja kusanyuka yeetala akireko n'atalina lubuto. Kusoma aya ya Swaburu bugumiikiriza. Eyo wali badde ogisoma gwe mu kumuwasa n'ogumiikiriza n'otawasa kuzaala b'otasobola. Awo yali kutegedde nti oli munnaddiini nnyo. Sheikh Kasimu gy'oli. Sheikh Kasimu taliyo. Baganda bange. Mpulira bulizo bigenda mu maaso nsiriikiridde. Mpesebo. Tugenda mu maaso nga tuyonsa. Baganda bange, twali ku bintu omukyala byasanga n'atafuna bulungi mabeere ne gagaana okujja. Mu bintu ebireetera amabeere okubula mulimu okulwala oba okugenda mu periods oba okuzza omukono emabega bwe twali kiisa oba okwekoona. Omukyala kasita agenda mu periods kireetera amabeere okukendeera there and then kubanga hormonat ziba zonna kati omubiri mulwadde tayinza kubanga afuna amabeere nga bwe yali badde ateeka okugafuna ng'ali mu mbeera eza bulijjo. Kakati n'otunuulira omukyala oyo nti olede kati afulumya omusaayi, omwana ayonka, egy'owaka gimutawaanya, kiteeka okukendeeza only periods ezo bwe zijja omukyala afuna obutali butebenkevu mu kuyiika kw'amabeere ge. Era kyekimu kuzimu ku nsonga Katonda ze yassaawo nti hormonat zichanolingibwe ezaali badde zikuza periods omukyala ayonsa. Era bangi nnyo abakyala bwe bafolowinga
periods z'okuyonsa entuufu batera obutagenda mu nsonga nga bayonsa oluyonsa luli olwannamaddala n'ayonsa omwana obudde ne bugwayo n'ayonsa omwana emirundi ne gigwayo batera obutagenda mu nsonga ng'ebimu ku bigendererwa psychologically not biologically kwe kubeera nti omukyalo oyo tayingira mu mbeera egenda kutaataganya homoni ze kati bwe kibaawo n'ayingira mu nsonga omubiri gwo gwonna gukyanolinga ne gudda ku ishu y'ensonga kiba kitegeeza nti omukyalo oyo ajja kuyisibwa bubi amabeere gabeere matono oba kasita omukyala afuna olubuto. Era sijja kwogera amannya ge tutuuma abaana abazaalibwa nga banyaabwe tebagenze mu nsonga nga badde oluusi bakyayonka buyonsi sijja kugoogera kuba muyinza okubanga mulaa gundi bulijjo bamuzaala bwe batyo gundi bulijjo bamuzaala bwe batyo. Omanyi waliwo irimu gye tutoogera ng'ate entuufu naye noogaa nti sijja kugyogera si bwe kiri. Mujjukire mpaka olwaleero waliwo irimu Japan ne America bye bakkiriza okukweka. Mbalaga nti ne mu ddiini tulina erimu gye tutwogera ne mu psychology ne mu mbeera eza bulijjo. Lyaban bweddiŋŋana na Amerika ne batandika okutegeeragana nga okuba bomu ku Hiroshima kuwedde omukago ne guddamu mu 1945 ekyali kibaddewo mu mbeera y'okulwana abajaasi okuwanika emikono nga bangi baali Bamerika bawanika mu lutalo lwa 1945 nga balwana nani ne Lyaban nga bakubaganira mu Philippine oba muyitani Philippine ku kazinga Kataman. Abajaasi ba Amerika 6 baafa enjala ngo Abajapani bo basobodde okubazingiza babagaana okufuluma eno n'eno abajaasi 7,800 ne bawanika. Kati naye bakkiriziganya Lyaban yakkiriziganya ne Amerika oluvannyuma nti history oyo tetumusomesa era bw'obikkula ebitabo bya history ebisomesebwa mu Amerika history oyo tebamwogerako. Ne bakkiriziganya ne Japan naye temusomesa. Reason being nti Japan bw'eteekawo n'esomesa history eyo ejja kubeekoona Amerika mu bbwa n'Amerika bw'emusomesa ejja kubeeswala okuba nti abajaasi baayo mu 1945 bawanika emikono bwe batyo bonna ne bakkiriziganya nti history eyo tetumusoma. Era bw'oyagala okufuna history eyo omujja mu bitabo ebya Ittihad Soviet era yatandikibwa okukubwa ku mulembe gwa Mikhail Gorbachev bwe yatandika okubwa history oyo ne tumusoma ku bitabo ebiva mu Soviet Union. Naye nga Amerika ne Japan bonna bakkiriziganya nti oyo history tetujja kukolaki tetujja kumufulumya. Abajapani bwe mufulumya mujja kuba mutunyiiza. Amerika bwe mufulumya ejja kubeeswala ne basirika bonna ne bagamba tetujja kukolaki tetujja kumufulumya. Hadi kyendiko back to the point nti ffenna tukkiriziganya nti omukyala yenna bw'afuna olubuto amannya n'azaala omwana nga talwadde amannya ago sigenda kugoogera ngetuuma abaana abo kangaleke wabula mutegeere nti omukyala asobola okufuna olubuto naye bw'afuna olubuto bappa kitegeeza amabeere kukolaki kwonooneka era ne gakendeera. Kyewulani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti senga tekwali kulumya basajja naddala abateesobola senga tekwali kulumya basajja abateesobola financially n'aliganye omwami yenna okwegatta n'omukyala ayonsa naye yakitya bambi n'atakikola okusaasira abantu abalina omukyala omu kubanga ebbanga ly'okuyonsa ery'emyaka 2 oli alimala atya nga talina mukyala. Nabbi n'atukkiriza naye mu bulumi kakati obutalumya nabbi obutatuwa tteeka nga tuli mu bulumi wabula ndi obusiraamu bwagamba sijja kuddayo eri nti bwagamba tusookere ku 2 ebyo si byendiko wabula kyendiko nti obusiraamu
nabbi yatugaa yali badde agaana omukyala ayonsa okwegatta olw'okutya okufuna olubuto olwo bambi ne lwonoona amabeere g'omwana. Ono omwana kati nnyina bw'afuna olubuto wabaawo ebintu 4 mu bitunulire. 1, ono omwana akyayonka era yeetaaga okumuyonka. That is number 1. 2, naawe omusajja kitegeeza oyonka omukyala oyo in another way. Kitegeeza kuyonka mabeere. Kiba kitegeeza omukozesa omwagala n'omwana amwagala n'olubuto lumwagala. Olubuto lumwagala. Alina okukuza olubuto olaba olubuto lumalamu mukazi omulamu atayonsa. What about ono ayonsa? Ati obusiraamu Katonda kyava atuyamba tebatera kufuna mbuto. Naye bakasita bafuna embuto bappa amabeere gakendeera. Kubanga ababbize nnyo by the husband, by a child, by a fetus. Kati omukyala oyo tayinza kubanga amabeere gajja nga bwe gaali badde gajja ng'ebyo byonna tebiriiwo. Therefore ekintu ekyo bwe kijja ne kibaawo kikosa amabeere g'omukyala ne gatafulowinga bulungi nnyo nga bwe gaali badde. Ekirala baganda bange mu bintu ebireetera abakyala obuzibu nga bayonsa kulwala endwadde eza bulijjo ze tulanga eza bulijjo gamba ng'okufuna embiro. Kubanga omukyala bw'afuna embiro kitegeeza kubeera nga afulumya amazzi mangi. Era kyova olaba biologically bakugamba nti kasita omuntu afuna embiro ekiri beta bw'agenda mu kaabuyonjo kirungi nnyo bwadde anywa amazzi. Ng'ekigenderera mu ekyo omubiri guba gukala. Buli lw'ofulumya amazzi omubiri gubeera gukala. Era tokitya kugamba nti ate oba byenda bye bifuluma. It is better eat and drink ofune by'ofulumya. Kubanga bw'obeera olina obulwadde bw'embiro obwo n'ogenda okufuluma nga tewali kintu kitegeeza mubiri kwekola ki? Kwekammula. Kyova olaba munne bw'abanga asesema oba nga atanaka omukyala ali olubuto oba mu mbeera yonna oba atali lubuto bw'ofuna obulwadde bwonna obukuleetera okutanaka, please take a glass of water. Take a glass of water. Gwe n'omugaa nti gadda put it there. Kubanga bw'ogateekayo ne gadda olwo oba ofunye ky'oleeta. Kubanga bw'otateekayo ate n'oyagala okusesema olwo ogenda kwekammula osesema amazzi agaki agava mu mubiri obeere dehydrated. Kati ekiri beta teekayo kino kyo kiveeyo, kino kiveeyo, kino kiveeyo. Therefore omukyala yenna bw'afuna embiro kijja kuleetera omwana okubanga amabeere tegakitayonka bulungi. Era ekiri beta biologically omukyala bw'aba afunye embiro, please kitukakatako okumugamba n'astoping okuyonsa omwana kubanga okukkirira kuli kw'embiro ne bacteria eziri mu mbiro zigenda mu mabeere g'omwana. Buli ekikka kyonna kyafectinga amabeere g'omwana. Omukyala oyo tumusitopinga ne tumala. Era omukyala oyo naye bw'aba astopinga mbeegayiridde biologically bw'ofuna embiro stopping the area mpaka ng'omaze okulaba omusawo. Embiro tetufaga ziyimiriza. Bw'ofuna embiro tokola self medication wabula sooka olaba omusawo. Kubanga okustopinga embiro kiyinza okubanga ate okufulumya kyekisinga obulungi. Tostopinga mbiro toyimiriza dde eri yonna gwe ofunye okujjako ng'omaze okulaba omusawo. Naye omukyala tumugaa sooka olekerawo okuyonsa omwana tumale okulaba omusawo atuwe ekyokukola akebere oba yafunye food poisoning. Omukyala oyo akole ki? Ajjanjabwe then addeyo okuyonsa omwana waffe normally. Ekirala baganda bange endwadde zonna nga gamba nga influenza nga okufuna infections z'ensigo. Omukyala bw'afuna infection yonna oba omusujja ne kubeera gw'amaanyi nnyo tumugamba agira alinda okuyonsa omwana oyo mpaka n'atereera. So endwadde nnyingi nnyo ze tugamba nti omukyala alindeko okuyonsa omwana agira amutadde ebbali amale okuwona. So nga yeetaaga quick treatment mu bwangu. Era bw'amala okuwona ate takwata mwana n'amussa ku bbeere wabula kiri advisable biologically amabeere gano asooka ate gamugibwemu kubanga ate gaba gasusse ku mwana nga bwe yagayonse obanga nago galimu obulwadde kyetaaga gagibwemu mpola mpola
omwana atuuka okuyonka gali agasigadde nga mulungi nnyo. Byebizibu ebyo abakyala bye bafuna nga bayonsa nomale. Ekirala ekizibu kye bafuna baganda bange, waliwo abakyala abalina amabeere amanene. Ebbeere bwe libeera ddene, please my sister, my daughter, lift it. Situle ebbeere eryo byonna tolikuba tolireka nirigwira omwana. Abaana bangi nnyo balemererwa okuyonsa nga ebbeere limuguddeko ne kiro zaalyo lyonna, naaba nga talina na wasiza n'alemererwa okuyonka, gwe n'olowooza kwekali, naye nga bambi kali oko kafigitinga okasuddeko ebbeere kiro, ebbeere nga ddene. Ebbeere bwe libeera ddene, gezaako olisitule gwe omukyala, omwana omuyambeko, omuwe kali kasobola okuhandolinga. Enywanto na wano wagenda okujja obutuli woba omuteekamu, so si kulimusuulira bwoti. Era abakyala bangi nnyo abaana bafa ekiziyiro ng'abakyala beebase. Ayinza okuteeka omwana ebbeere mu kamwa ne limugwira, bambi niyeebaka otulo, agenda okuzuuka nga omwana tasobodde kussa, nga inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. No, ebbeere bwe libeera nga ddene ku mwana, please my sister, lisituleko, then asobole okuyonka freely. Obuzibu obulala abakyala bwe basanga nga bayonsa, abaana batera okuzibikira ennyindo. Era mbeegayiridde, ffenna buli yenna yazaalibwa ekikyala, buli yenna yazaalibwa akubemu embeera eyo nti tubeera bato ne tufuna obulwadde obw'enjawulo obutuzibikiza ennyindo, naye nga bambi tetusobola wadde kunyiza, tetusobola wadde kwerongoosa, naye bamaama bakola ekisoboka ne batuggyamu ebintu ebyo ne tusobola okussa obulungi, tusobole okuyingiza obulungi n'okusika amabeere. Naye bambi bwe balemererwa, wallahi abakyala bangi nnyo basika eminyira gy'abaana nga bakozesa mimwa. Bw'alemererwa byonna ne bigaana okuvaamu, wallahi assaako mumwa n'asika byonna n'abijjayo n'abizza ebbali, omwana n'asobola okussa obulungi. Subhanallah. Kubamu akafaananyi nga maama wo wamutuusaawo, naye nga kati waali si waateeka okubeera ng'ate gwe oli walungi. Baganda bange, si kintu kyangu. Maama oba taata n'omwana enjawulo weeri bwe tuba tubalabirira. Ffe tulabirira abazadde tumulabirire mpaka lwanaafa, ate ye atulabirira mpaka we tunaakula. Enjawulo weeri mu kutulabirira nga tuli bato, enjawulo weeri endabirira gye tubalabiriramu. Ffe tubalabirira tukamulabirira ate akyalina emyaka emeka, naye ng'ate ye yakulabirira okule. Kale baganda bange, tutuuka tulemererwa okussa abakyala abo ne batuggyamu n'eminyira. Twakati ebiseera bino bakosa Alfredin, omwana bw'abanga agenda kuyonka, before kuyonka nga wabula eddakiika nga 5 bajja ne bamusuulamu amatonde nga 3 mu nnyindo ne zizibukuka n'alyoka ayonka. Bakikola emirundi nga 5 olunaku, omwana oyo n'asobola okuteerera. Naye bamavafe abaali mu byalo ffe twakulira wawa baali tebalina tekinologi oyo, bambi bakozesanga mimwa okusikamu eminyira n'ebinyinyi ebibeera mu nnyindo ne tulyoka tuyonka ne tulyoka tutereera. Zerafu ekyo bwe kibeera nga omwana alina obulwadde obwo ajja n'akaluubirirwa okuyonka. Obuzibu obulala abaana bwe basanga, bamaama bwe basanga nga abaana bayonka, bamaama batera okubeera ne skins ez'enjawulo. Omukyala oyo n'omusanga ng'ennywanto ezzeeko amabwa. Abakyala bafuna ennywanto ne zijjako amabwa, naddala waliwo abaana abaluma. Abaana bw'agenda akula obanga ayonka nnyo, emunyanto ejja n'ebiririra, wano ne wajja skin n'ebeera soft n'ejjako ebbwa, sinakindi bacteria ne ziyingiramu. Omukyala oyo n'abeera ng'omwana buli lwayonka ku bbeere eryo, omukyala awulira ng'alumwa. Era ebiseera ebisinga omwana atera okumugamba agira alinza okuyonka, ne tujjanjaba omukyala oyo ebbeere bwe liba nga lizzeeko engeri y'akabwa. Si kirungi nnyo omwana ate kuliyonka nga liriko akabwa, kubanga aba agenda kusika endwadde endala eziva mu musaayi direct nga tezigenze mu mabeere ga maama. Ekirala mu bizibu abakyala be basinga okusanga nga bayonsa, baganda bange amabeere gatera oluusi ne gabeera nga tegamala baana. Amabeere
kizibu nnyo okumala omwana naye omwana bw'akaaba abakyala bangi nnyo babeera n'endowooza nti omwana buli lwakaaba abeera takkuse naye mbeegayiridde omwana si buli lwakaaba nti kitegeeza nti takkuse wabula omwana ono bw'aba akaaba kirungi nnyo tutegeere ku lwaki akaaba kubanga ebika by'abaana njala bulwadde kutya kubeera wabisi nziramu ekika by'omwana enjala mwetwalira ennyonta kutya bulwadde kubeera wabisi ebintu ebyo ebina mu psychology byebika by'omwana kati omwana si buli lwakaaba nti kitegeeza nti enjala emuluma naye bambi olw'okuba nti tetubeera abalungi ffenna mu psychology omwana buli lwakaaba ne bamusaamu ki ne bamusaamu ebbeere buli lwakaaba ne bamusaamu ebbeere ayinza okuba akaaba nga afuse ayinza okuba akaaba nga atidde ayinza okuba akaaba nga mulwadde kubanga ebyo byonna omwana tasobola kubyogera nti ndi kino yayogeza kintu kimu kukaaba ye only emaanyi gaalina kyekyokulwanisa kyalina okwogera ekimuluma kyonna nekyayagala ayagala ki akaaba bukaaba kyova olaba nti omwana bw'akaaba kyetulina okukola tulina okunoonya ekimukaayawo kiba kibuzemu ebyo nitukakasa nti njala ng'olwo tukakasa nti amabeere tegamumala tukola tutya nti wakati wa buli luyonka awaddako tumuwa mazzi bwe tukakasa nti amabeere tegakola ki tegamala bw'ayonka oluddako bwe yeetaaga okuyonka nga tumuwa amazzi abaana mubawa amazzi mubawa amazzi banywe era tujja nitumugerera nti omwana bw'abeera mu myezi 3 egisooka buli luvannyuma lwa ssaawa 3 ayonke bw'agenda ng'akula tugambe nti luvannyuma lwa ssaawa 4 ayonke naye bw'olaba nga amabeere tegamala please omwana wakati wa buli luyonka mumuwa amazzi naye nga mukakasa nti amazzi ago mayonjo era nga gali ku temperature entuufu ate tetumuwa amazzi mangi era tumuwa amazzi ga kigero nga bwe kwali badde okuyonka nti yali yonse genkana ki temperature entuufu yerwa ku mazzi g'omwana aganywa omuto ye temperature ekwatagana n'omubiri gwe era bamaama tokyo temperature ekwatagana n'omubiri gwe naddala era ogwamaama nga bwe twaga nti amabeere gali ku temperature entuufu kibola nti omukyala ne bwabugumye amata ng'atassa wano ku ttama alaba oba gabugumye kati tetumuwa amazzi gookya ate togenda mu firiji n'ojjayo amazzi aganyogoga n'owa omwana nedda galina okubeera nga gali ku temperature ya ruumu ate si yeeyo wammwe temperature ya ruumu n'omuwa ageewammwe eyo ate ago gaba geetaaga nakola ki nakubugumyako kansubire nti abakyali mu field bana ebigambo mbiwulire eno eri musi yaffe nze ndi wano ntunula butunuzi eri muna yansubwa dda emyaka gyagenda dda eri muyammwe mugiwulirize oli retired oba oli tired senior retired byonna ng'obigase bibiri oli retired and tired kakati ndimu y'abantu bafaiso alaba ani be baana bato bawulize erimu ne bakwatako nnyo AbduRahman ku mulembe gwa Ali radiyallahu anhu waliwo omusajja yazaala abaana n'akoowa naye nga bonna abaana bazaala babuwala yazaala abaana 5 n'aga nti akooye okuzaala n'agamba mukyala we nti kasitaka kutanda n'oddayo n'ozaala omwana omuwala kasitaka n'akutanda n'oddayo n'ozaala omwana omuwala oyo wange tagenda kubeerayo bambi omukyala we ng'ali lubuto era akaana ke yazzaako kawala omusajja n'akakwata n'akatwala ku muzikiti n'akateekayo ku isha ng'amanyi bajja kalonda agenda okuddayo okusaala fajiri akaana yakasangawo nga kalamu nga teri akatutte n'aga nti siina kyakukola kati kangazeeyo eka bwe yakazaayo eka omukyala n'abeera n'akaana kakawala ako buba buli awo omuwala omukulu n'afa
omukazi n'addayo n'afuna olubuto n'azaala omulenzi. Omuwala yali addako n'afa n'afuna olubuto, omukazi n'azaala omwana omulenzi, n'aweza abaana abalenzi 5 n'asigaza akawala kamu kali ke baali basudde. Naye abalenzi abo bonna bwe baakula ne babeera bize n'amaka gaabwe, omwana oyo n'abeera nnalulungi ku mulembe gwa Ali radiyallahu anhu, naye omwana n'agaana okufumbirwa. Ne bamubuuza nti ku bulungi bwo bwonna mwana gwe ku lwaki ogaanye okufumbirwa? N'abagamba nti obulungi bwange bwonna nagifuula gifuti ku taata wange, nsaba Katonda amusonyiwe kye yakola, sigenda kufumbirwa. Abaana abalenzi be yali ayagala bonna bamuleka mu nnyumba, bajja luvannyuma lwa mwezi ku Idi kumulabako. Ndaba nti nze bwe naafumbirwa nimuleka bazayinza obutanzikiriza kujja kubeera mu maka, sigenda kufumbirwa okujjako nga taata avudde mu nsi era omuwala oyo tiyafumbirwa. Therefore seeka muguluma tuzaala, naye wallahi ffenna abagamba nti tukomye okuzaala tetumanyi oba abaana be tuzadde beba omugaso eri eggwanga, eri ffe, eri ffenna tuzaala buzaazi n'oga nti okomye, naye wallahi you never know. Oyinza okubanga gwe seeka muguluma gw'olina ku mugongo omwana agenda okununula Uganda. Gwe oyinza okusanga ng'omwana gwe wabakidde e London yagenda okubbulula abasiraamu b'omu Uganda. Oyinza okuba ng'oliawo ng'omwana gw'olina ku mugongo yagenda okufuga Bungereza. Olowooza Obama yali okuva e Kenya baali bakimanyi nti asobola okufuga Amerika? Seeka bw'abanga tali mu baana be nina alhamdulillah. Kamuboneebonemu abasiraamu b'e Uganda Abangereza baabona. Bw'abanga tali mu bano b'olina otuwaddeyo. Akati awo kyova olaba nti mugumire ebibonerezo byonna, mugumire ebintu byonna, muleke kwogera bizibu ebiri ku nsi. Ku mulembe gwa Isa alayhi salaam, Munabba Wahaba mutabani wa Munabba, ontutte wala siri mulungi mu history naye tugendeyoko. Wahaba mutabani wa Munabba atugamba nti Abdallah mutabani wa Abbas yagamba nti ku mulembe gwa Isa alayhi salaam eriyo omusajja nga buli omu amutenda okusinza Katonda, nga buli omu amutenda okusinza Katonda. Imaani gy'alina nga nsalafu pure, ng'omusajja alina eddiini. Bwe bagamba nabbi w'omulembe ogwo nti omusajja alina eddiini gy'ali, n'abagamba nti eddiini agirina naye alina akamogo kamu. Bwe bamugamba nti nabbi yagambye olina akamogo, n'asalawo agenda amubuuze, n'amugamba nti banjogeddeko gy'oli n'oŋŋamba nti nyina akamogo kamu. Mbuulira enjagala gye njagala Katonda, bwe ntegeera akamogo ako sinza butakalongoosa. N'amugamba nti wallahi akamogo k'olina kali kamu ka butawasa. Omusajja yagaana okuwasa ng'aga nti omukyala ajja kumbonyaabonya annemesa okukola ibaada, n'atawasa. N'amugamba nti ekyaŋŋaana okuwasa ya Rasulallah si kiki, wabula nga ndaba sijja kufuna biseera bya ibaada. N'amugamba nti ibaada ekunyumira nti ye ogyeyagaliramu nti ye senga kitaawo teyafuna biseera bikuzaala wali badde weeyagalira mu ibaada. Namugaa nti senga kitaawo teyafuna biseera bikuzaala, nze nyina mukwano gwange omu yajja nanga nti nfunye obuzibu, twawukana eddiini, yesi musiraamu, yajja nanga nti nfunye obuzibu Ssekkadde kiki, nazaala omwana omu kati ate asomye bufaaza, ekitegeeza nkomyawo. Yazaala omwana omu ate agenza mu bufaaza, asomye bufaaza, nagadde ekika kyange ekitegeeza kikomyawo. Nemugandi kyoba okola kiri ekyo kimu, tebajja kukkiriza kuwasa wa mulala, ajja kuba wa kibi, tojja kikola. Kyogenda okukola maidiyo kimanyi nti nsalira amagezi nze nzikiriza kyogamba. Mpase omukazi mukweke nti ate kyetaaga kukweka. Siramuka ofuna abalala 3.
ogategate namba mangu omusajja nasirabuka kati alina abakyala basatu yazaala abaana mubayina faza kati mubayina ne shekhe yakibalansinga bulungi ate Ssekkadde gwe oyinza okusanga nga wallahi ekigenda okukereya kujjana kiri kimu. Sigenda kukyogera si kyenjogera nze nkuba lwali naye ng'olwali oluliyo genda maaso nsoma njiga ndi muyizi mulungi nnyo ndi ku lwali kale ebiseera bingi nnyo abakyala bayinza okututunuulira baneka njogere abakyala baffe mutusonyiwe twogera ebiriyo twogera ebikola ki ebiriyo ate tetubyogereko. Billahi abakyala abatali bafumbo batutunuulira ne beebuuza tulina ddiini kiffe. Exactly. Kubanga Ssekkadde omukyala ayinza okutunuulira ng'olina eddiini ye eyagala nakujja Bungereza ogenda bane mukyala Muguluma nsonyiwa nze kale kanveeyo kanneeyogereko bajja kumuweereza nze kanneeteekewo Ssekkadde atateudubwa nabuguma bugga lya RBC. Omukyala olwaleero bwantunuulira nga ye anoonya mwami nga nze neererejja ku YouTube wano nti noonya jjana ate nga bamugamba nti Ssekkadde alina basatu ye anoonya agane weebeera ng'ayagala waakuna ngenda wallahi andabira ddala nga byendiko siina imaani abamutuufu kiba kiriranye amazima. Exactly. Kwegamba alabira ddala nti ye omusajja ono n'atunuulira omusajja n'ava n'agenda ne ku umura aga nti nze sente zenjagala zinkoleko ntono nnyo zaane eza umura naye omusajja agaana okumpasa ate awoza alina eddiini. Kati baakatuze point nti waliwo ebintu bannaffe batunuulirako nti tetulina ddiini ng'eddiini tuginoonyeza walala ng'eri wano kumpi Nabiliyoni mu lutalo lw'e Namusa lwagenda ne lumuyinza at the beginning mumuyitani Ssekkadde saagala ontwala ennyo siri mulungi mu history. Waliwo omusajja nkyayonya amannya ago mu luzungu gakyagaanye baŋŋambe bamuyita Napoleon. Ffe tumuyita Nabiliyoni. Isa toyanziza Nabiliyoni yatunuulira omusajja n'amugirako enkoofiira. Bwe yalwana ne bannamusa agamba Nabiliyoni nti kye yayiga mu lutalo ng'alwana ne Namusa yayigamu ebintu bibiri. Yayigamu ekigambo kye bayita okukuuma endagaano n'ayigamu n'ekigambo kye bayita okukumpanya. Byajja bitya. Nabiliyoni mu kuduumira olutalo yagenda okumaliriza nga ameze abannamusa mubayita nsi ki eyo Namusa nsi ki abageography baliwa. I was a very good student of geography. Namusa Nabiliyoni bwe yali alwana ne Namusa yalinamu omujaasi omu omukulu ng'alina mukwano gwe. Bagenda okutunuulira abajaasi abafunye obuzibu n'abafudde nga waliwo omujaasi omu abulamu. Omusajja n'agamba Nabiliyoni nti tuddeyo mu kisaawe gye tubadde tulwanira. I have a friend. Simulaba mu bafu mu balamu simulaba. Aliwa. Napoleon n'amugamba nti toddayo nze mmanyi bwe mpangudde olutalo luno bw'onaddayo nange ngenda kufiirwa ng'oli bwakoze eki bwe mufiiriddwa. N'amugamba nti Nabiliyoni siyinza butaddayo. Omusajja n'alyoka akuba salute esembayo etaliiko kusaba kubanga mumujjukire mu 1947 al-Iskandari bwe yazuula emmundu eya AK-47 al-Iskandari era kyaba bagiyita AK-47 eyagizuula Alexander al-Iskandari bwe yazuula emmundu eyo ye yazuula ne saluti. Kyova olaba nti bo bagamba nti mu mutwe owandooza banandaba bwe nyimirira. Kyola nti babasirikale bwe baba babuuza
bagamba nti saba mukama wange mu mutwe temuli magezi naye nnyina amaanyi agakukuuma. Omukulu n'addamu nti nze ngalina amagezi. Kyova olaba nti ate ye omukulu takuba bigere. Alexanderi bwe yazuula saluuti eyo omusajja yakuba saluuti n'agikubira Nabiliyoni etali yakumusaba n'adduka n'addayo mu lutalo. N'agenda n'ajjayo mukwano gwe naye yamuleeta afudde. Nabiliyoni n'amugamba nti musajja gwe nakuganya okugenda nonjeemera naye wallahi kati ogenze kuleeta mufu kati naawe senga bakutiddeyo. N'amugamba Nabiliyoni omusajja ono mukwano gwange muleese naye nagenza omutuukako musanze tannafa nze era obwedda musitudde wano nga mmanyi nti mulamu kati gwe ŋŋambye nti yafudde dda wabula bw'abadde tannafa bwe mutuuseeko yaŋŋambye nti nategedde nti you must come back. Nategedde nti bw'onaatuukeyo n'ombulwa you must come back. Nabiliyoni n'agamba nti yayiga mu lutalo olwo kye bayita omuntu okubanga alina obumalirivu ku munne era ng'amwagala. Kyagamba kye yayiga mu lutalo olwo, Nabiliyoni olutalo lw'e Namusa bwe lwali lumuyinzizza yakwatagana ne generaal ow'e Namusa n'amubbira information yonna ekwata ku Namusa n'agireeterani n'agireeta Nabiliyoni. Ekitegeeza oli yalya mu Namusa oluki olukwe. Nabiliyoni n'amulaganyisa ensimbi naye ekyewuunyisa Nabiliyoni okumanya ali musajja mugezi yatuukiriza endagaano bwe yajja okumuwa ensimbi yazimuwa but the man refused to shake him. Nabiliyoni yagamba sigenda kukwata mu ngalo esene n'azimusuulira wansi n'amuga take your money ze twalaganye naye I can't shake you. Sisobola kukwata mu ngalo kibatu ekyalidde mu nsi yakyo olukwe. Baganda bange temuntwala mu history si mulungi mu history seka mugulumba ngegenya history naye I'm not good at history. Naye back to the point my dear nti omukazi ono kyenjagala tumanyeemu kyenjagala omanyeemu seka tubeeraawo ne tugamba nti tetujja kuzaala tetujja kukola ki naye you never know. Principle ya life eyange. Life tebeera iyo bagiyita personal principle tebagiyita omuntu era ati wenjogera emikwano gyange bano bagala kuntwalako mu ddwalo lyano kunkeera mutwe mugula kubavaako nyina ekizibu ku mutwe era nakkiriza bantwale. Nze nkakasa nti ku myaka gyange gyenyina right now nteeka kutunulira muntu wa myaka gyange tosinza kutunulira ate muntu wa myaka 2. Dayo mu philosophy w'okuwasa gwe twasoma twagamba nti ate bwe tukula twagala mukyalo omulamu. Ati kati sikkiriziganya nayo ezo ndi ku personal yange eri personal. Kati wemba nga ntula mu injala enganze kati awo era saagala kasaata aveeyo oyo aba yamunyiivu nnyo ku issue eyo naye gwoba omuzibikira kubanga gwofuga gwoli eyo. Eyo principle yange eya life gyentambulirako. Olwentula bantula abaana bange benina alhamdulillah b'emyaka egyo. Seeka muguluma nange kankubuuzeeyo ekiri personal. Olina omugaso gwe ku nsi ogw'amaanyi ddala gwe mubereberye senga bakoma kwoli era ne badde kwogerako Allah tabaraka wa taala era sandiyombye kuba sanditegedde nze nyina omugaso olina ffenna tulina omugaso ku nsi naye ffenna bwe tutunuulira ennamba zaffe si ffe tusooka. Awo wensabira nti Allah tuyambe ofe nga bukyali principle yeyo tuwabaawo agikukoppako. Kubanga nedda kasooke maleyo principle yeeyo seeka muguluma kati nze soogera kugwera abo wakati banyiigira kati tuyigiriza society
Ssekamuguluma olwaleero senga namwandu abeerawo ku nsi ng'afiiriddwa bba weeyo Bulaaya ne namwandu ali mu myaka 4 osuubira nze Ssekkadde okuva eno mu kifuufu nzije mpasa omukazi ali mu Bungereza oba ali mu Amerika ate nge sente nzijjeewaze kennyini nabuguma bbuga lya RBC sirina na visa ate mpasa omukazi ali eyo akati ekyo nga kitegeeza nti waliwo ekiseera kye tutuuka nga tulina kwemalira bizibu byaffe kyeŋŋambye akati abakyala abafa oyagala mutabani w'ojaga nafunye namwandu alina abaana 4 omukkiriza n'amuwasa the question is namwandu alagewa bw'ogamba nti okuze tojja kumuwasa nange ninga nti sijja kubawasa ne gundi naga atajja kubawasa balagewa mu bracket y'emyaka gino gye ngamba then kibeera okay newe abanga abuuka akabokisi akaikanti no anti kye twagala ow'emyaka egy'owansi alina okuzaala akaana ewuwo akaana abaana be balike banaaliirako era abasajja abakulu kyebaava bakolanga embeera kwegajja tuyinza okulaba ng'erifane akaakaana akasembayo nga bakawa n'obusika bano abaana bonna ne bakakuza nti ke kasika nga balabirirako oli namwandu oyo alina muganda waffe omusika abasobola okukakuza abasajja abakulu baali obwongo bwabwe bwali bwa waggulu nnyo era togendanga kuleeta issues n'ez'obufumbo n'oleeta ffe obukyawunya amabeere abasajja abo abakulu ajja n'akugamba ekigambo nga kiri fane era omwana bw'ogenda owa kitaawo mu abakyabalina mubeeyambise nnyo oyinza okugenda gwe okubya omukazi oyomba n'omukazi omukazi mugobye kitaawo n'akubuuza nti omukazi mugobedde ki n'olyoka omugamba nti omukazi musanze ali ku WhatsApp n'omusajja omulala naga mwana wange ekyo tukigobya mukazi ng'agenda okukutunulira ye amanyi nti olede gwe ate tolina wuwe alina bwino bakuzaala nyina yafuna olubuto lwo ye ng'agenze Makka ati nga tajja kiganaga omukazi muleke sibu babikola kubanga alina experience ye yatunulamu nti omukazi ono alina abaana 4 mugoba olw'olubuto luno abaana bano mbateekewa kaŋŋumiikirize gwe n'omugoba olwa WhatsApp back to the point Ssekamuguluma nti waliwo ekiseera kye tutuuka mu society nga twetaaga okugyawo abantu abo mu nzijjawo ennungi nabo bantu kuba mwakafaananyi Ssekamuguluma kankubuuzeeyo kano saagala oyogera emyaka gyo naye leetaazi ashumu nti waliyo omuntu akwenkana emyaka si yeggwe mukyala we n'afa nga yenkana ggwe emyaka what do you advise him tatukuwulira ndowooza mu freezinze nkuwulira senga Ssekamuguluma mu society gye mulimu anti oli mu Mauritania si bwe kiri senga wabeerayo munnammwe omu n'afiirwa omukyala ng'ali mu myaka gyo bwe mutuulanga mmwe Muslim community what is the advice you can give him kufuna yinjira ne munne era wentandikiraawo and that is always my advice sigikyusaamu kaakati nga tumwagalako kyoyo omukyala akole ki it's a companion oba omaze okuzaala kasata simanyi muntu akuleese naye oba omaze okuzaala nga chapter y'okuzaala ogigadde ng'oli companionship oyagala muntu munno atambula mwena mu bulamu question yange egamba nti ekyo ekifaananyi ku lwaki temukikyusa olusoni mukisa ku bakazi nti bwe bafiirwa babbaabwe omukazi mulekwa nti omu ku bantu abasinga okwadvocatinga okufumbira kwabwe mu basharat immediately ekyo sikinaako obuzibu bwonna bwonna provided ng'ali mu bracket eri gye ŋŋamba
My problem is the bracket. Kubanze mmanyi nti koyina emyaka gy'olina okukomako okuzaala. Omusajja wadde mugande bwe temukoma mpaka ku 9. Yawula okuzaala n'okuwasa. Anti buluwasa wabiri ogenda kufuna obwana bulala buna butaano kati ku myaka gyange masikini babugenda kubona tugenda kulaba ku taata. Kati kono kunya wakana nga ngenze ku ssomero nedda. Okay, Seeka Muguluma. Isimayi jajja. Senga omuntu abeeranga mu myaka gyo nga tulinayo omukazi gwe tukakasa nti si wa kuzaala olw'obulwadde bwe yafuna amutwala oba tamutwala? Oyo amutwalire ddala amukeera kumukeera ku makya. Amukere my problem nti olina emyaka gy'okomako okuzaala. That's my problem. Sawa Ssekkadde Sheikh Muguma philosophy alina philosophy yeeyo yanimo okusawula kusimanyi obulungi balera balabala kuntwala mu ddwaliro sifaayo. That is my philosophy yange yeeyo. I'm very proud of it. Singa Ssekkadde eyali nabbi Ibrahim tetwabadde nga twalifuna nabbi Ismail nobamijje yali baddewo ayina philosophy yeeyo nnyo simanyi esaanuuka kagamba kati Dr. Kasato let us be honest here nga nkubira akasimu nti inshallah utaala ku Lwomukaaga nafunye emyaka 20 era ojja ng'oli happy ku mukolo gwange nnyo gwe ndwaza n'okulwaza kati gwe mulwadde omusajja agenda okufa akantu akateke nti kanabo katuuse masikini. Nedda mwana watu Seeka Muguluma. Naam. Ishi y'okufa niyo bagamba nti bameka bamulekwa abali obulungi okusinga abantu abalina abazadde ababiri ne bajjajja abana. Bayitirivu. Ekyo kimu. Ekyokubiri kati nze Seeka Muguluma njagala tuve ku ggwe tudde ku musajja nga ggwe kyotegeeza bukyokola emyaka omusajja ali myaka egijo ng'alina bulaayi bukyakola takola nga baana be banasikira. What are you doing there? Kati already wevanga webiri. Ate sagala extra kuba sagala time ye extra. When you marry also you work extra, my dear. Yani kati ze bracket yange. Kati olwaleero you don't work extra because you don't have younger ones. Kubanga nabona babalina. Kati energy yonna n'ogituulira ng'owoza emyaka okimanyi nti obugagga butandikira ku myaka 6. Beautiful at the age of 25. The biseera byange nseba kalungu kange ningene mbala nindiraxinga nga sinasumbwa. Seeka Muguluma omusajja akufaanana ajja kulowooza nti agenze ku relaxinga abeere mu guyumba gumuyitabe nga talina na mwana amuwa mazzi talina naki eyo philosophy togiwa balala era beera naye Bungereza eyo beera naye Bungereza gy'omanyi nti ennyumba y'abakadde gyeri naye togireeta Uganda ewatali nnyumba z'abakadde. I encourage them straight away. Bagende bawase because of their age abasina kizibu nabo. The single second bafaiswala bonabona Seeka Muguluma police. Tetuli kuye nze siri ku Seeka Muguluma kati njogera na myaka not with Sheikh idea. Nze njogera na myaka sirina ku Sheikh ki ate wanaweze nkaga nyakuwa mukambwe ennyo. Wanaweze meka? Nkaga nyakuwa mukambwe ennyo. Omusajja alimu olwayu pisi n'owulira nti omutanyenyezeke. Allah badange tugendera awo tuyonke tukyali bato ffe Seeka Muguluma totuyingiza mu mulyango gw'okuwasa ffe tukyali bato tukyayonka. Oli musajja muzibu omuleetera poliisi butereevu. Kakuwa ekyafaayo kyalabako live nze ng'omuntu ngenze Kampala nyina ekifo kinalimu Kampala eyo omusajja omukulu ali mu myaka 60+ na yajja n'akawala akato ka myaka noza kayinza kuba kazzukulu in real terms nga kantuke kati nenga omusajja omukulu akutte ebiberenge bino byemukwata nga muli mu sinema
kajanga ne kajja ku biberenge nikadde mu banne baako basaizi yako nikakoma isajja ekikulu nga kikuta ebiberenge nga kiri serious okubada nikate kikubera osiyana ino obuyina nanye kikuba kubiru kikuta ebiberenge omwana jana jamaa ebiberenge ndatukana ddayo shehe embera sikisobola jamaa Sega mukulu ani ayogedde ku mukyalo w'emyaka 2 nze sinnamwogerako era nze nabagambye wana mu 5 y'emyaka egyo n'ebizimbu nze example nagambye na wa myaka 4 mu 5 anasobola kuntwala mu sinema netandika okufulutira mu sinema ye ng'alaba sinema ye naga nti seeka wange tuddeyo ekaala nga tandika okufuluta kankuweeyo ekyafaayo kimu okigatte ku kikyo. Naam. Headmaster omu yagenda n'awasa akaana nga kato. Bana sibagaye nti mugende mwasa obwana obuto. Si kyendiko. Tusoma tukuba lwali. Era of course age bwebeera different nnyo. Obufumbo tebuyinza kukola ki? Kukwatagana. Nze kati emyaka ejange girowooza ttaka lya kijja omukazi kali akato kakalowooza agenda ku beach. Nze ndowooza tukugula ttaka lya kijja ate waliwo yazimbe ku ttaka ly'ekijja ate nga akawala ko kalowooza beach. No Seka Muguluma ayina right ye ku ekyo kyayogera nange ndi nammwe era nja kubasomesa nti mu right z'okufumbirigana si kirungi okubeera nga age different yaki y'amaanyi naye Seka Muguluma kamwongere ekyafaayo nakyakyesembese. Edimasa yawasa akawala nga kato nga kakyazanyira ku byesuubo by'essomero naye ng'ennyumba ye eri mu maaso wali kati ebyesuubo obwana bw'essomero oba bwesuuba bwe bugenda bwe buti ekyesuubo bwe budda bwe buti nekibuwanika abulabe empale head teacher kati buli we yaddanga ng'akaana ke ko kadduka kaddayo akakyala ke kadduka kava eri mu bwana ne kadduka ne kaddayo kati bwe yatuula awo n'alengera buno empale n'awulira obusungu n'akagamba simanyi naawe bw'oba weesuuba wadde weesuuba naawe nga bakulaba empale tikamugamba nti anze yange nabadde njijjeemu nga katuufu gy'emyaka gyako kade mu tayimu yako gyekageramu mu biseera byako mbadde nkongera bwino olako njakakozesa very important ove ku mberenge odde ne ku kyesuubo omusajja w'emberenge yampisa bubi nnyo wallahi naye neduniya bwetyo duniya ena dynamics zaayo buli muntu alina kyayagala nekyatayagala exactly obusiramu open ebusiramu tebugana omusajja kuwasa ku myaka oba ekyoba naye lwaki muleese emboozi y'okuwasanga ffe tuyonka twawasa dda amusa wakyaliwo gaapo maze wakyaliwo gaapo yokuna ojuze enamba aya namba ogituuzeeko bulungi la nze nkyali mwavu ofuuke ekyokulabirako ku byosomesa nze nkyali mwavu ayina akakonye mu kimanyi nti ogaga kutambulira ku 60 awo nabuze nasigadde ku mitaala banegera baana nange simanyi muntu agagawala nga ali 60 okujja nga yakubye eddiiro tegera nange bubeera eno emyaka 35 ku 45 sene bwe zigaana oba osigadde ku tasbih ddamu mpulire emyaka 35 okuvaawo mpaka 5 plus ndowooza omuntu awo olina okufunira ssente bwe zigaana ku myaka eyo bwe gijja ku myaka eri giri tutandika okukuba mu tooki yazifunye atya Seeka sinza kubeera hopeless ku kyesente nzisuubira era nja kuzinoonya afazaali amabugo ganaawera kikyotegeeza nti amabugo ganaawera kyentegeeza nnyina zinoonya naye olinabeera myaka 7 nina okunoonya ensimbi afazaali amabugo ge ganaawera kyentegeeza nina okusigala nga nkola bano benkola nabo bwe banayinjiwala obungi at least banayinjiwaza amabugo Seeka Mugulumu okukola kulinga ibaada maama nze nsuubira ogagala mu 2025 I can take a glass of water be easy emyaka gyangera mu irage egyo ali mwana kakati teko inshallah temu giving up mukose chance yonna wejjira use it as long as obwongo bwo bukyakola
ng'obwongo bwo bukyakola essente zinoonye afazaali ozireke naye ng'ozinoonyeza ng'ozifunye. mbaga nti Bill Gates lumu baali bamusinkana bannamawulire n'amubuuza nti success yo wawe yava. Bill Gates najjayo akatabo ka cheeki n'akassa munnamawulire mu maaso n'amugamba sayiningamu essente zoyagala. Olina atya n'amugamba tyasi kye mbadde ntegeeza n'akajjawo n'akazza ebbali. Nate n'amugamba twagala otubuulire success yo we yajjira. N'addayo n'akamukuba mu mawulire. Mulundi ogwokusatu n'agamba nti success yange wejjira wali wamu sireka ene chance wejjira wonna nyina ogikozesa. Kakati chance obezze mu myaka emeka obezze mu myaka 5 please use it. Namugamba nti kati chance yo gwogisubiddwa nze mbadde nkuteereddewo akatabo wali badde munnamawulire asinga obugagga mu nsi akati chance ogisubiddwa kantereka akatabo kange. Ati baganda bange nze chance y'okugagga wala seeka muguluma tobivangako. You never know. Kola beera n'amaanyi anytime kubanga Katonda bwe yali atuteeka ku nsi yatulagira nti ebyaffe byonna biri ku nsi ate n'atukwasa ebisumuzo n'atatubuulira gye biri. Kyova olaba nti gwe waggula embalala n'olaba nga ebisumuzo tebigulawo n'odduka n'ojja mu Kampala n'olaba nga tebigulawo n'odduka n'ogenda e Pakistan n'oteekamu ekisumuzo nebigaana n'odduka n'ogenda e London eyo nikigulawo ekyo nikigulawo. Kakati seeka muguluma oyinza okufuna ddiiru nga baga nti ekisumuluzo ate master care eri America n'ogenda mu America nga gwe bwetaagayo. Olwaleero oba ku Ronald gwokiikirira abakadde mu Bungereza. Seeka nze ngene nkolere mu America simanyi naye kiwali kitasoboka. Nze please I have a dream. Naye ate waliwo ebintu nze nga kasi ndenyinako obuyinza. Ekyokulabirako bansindika okugenda kukola Philippine. Mukaba ne mugamba bukira odda essaawa mmeka ne mugamba ogwo gwe mulala. Ne mugamba sijja kugenda. Sokoleke wagaane Philippine kubanga oli Bungereza. Kulwaki tewagaana Bungereza ng'oli Pakistan? Siwuka lugendo lwo mu nnyonyi. Andi wuliriza. Kulwaki tewagaana Bungereza ng'oli Pakistan? Wagaana Philippine kubanga oli Bungereza. Andi kyentegeeza nti omuntu ogaana ewabi ng'oli walungi. Nze era ngamba abaana bange nti you are failure. Nze banzaalira mu byalo kakati ate nze mwe mbazaalidde mu Kampala. Nze nava mu byalo ninzija mu Kampala kakati mwe mbazaalidde mu Kampala. Mwe muyina kukola ate mugule Bungereza gye mba mugule ebizimbe. That is a challenge. I must raise the bar. Gwabana wozalidde Bungereza balina kuva Bungereza ne bagenda mu nsi esinga Bungereza. That is kubanga naawe wava Uganda n'ogenda Pakistan n'ova Pakistan n'ogenda Bungereza. Waraisinga bba yaabwe. Naye sheseka banda yangozi ogitadde mu bire. Yes, why not? Nabbi yatugamba bw'oba omusabajja namusabe Firdausi. Kasato yansi entuufu eri nti ffe twava embala gye batuzaala era twazimba mu Kampala. Ffenna gye tulina amaka gaffe kakati tukulaga nti ebba bw'ogirinyisizza. Oyagala famire esitagana atinge. Gwe bakuzaala mu Kampala olina ate gwagwe olina abaana bo gwe bazaala ekisaasi gwe oli Bungereza kati ate abaana bo balina kuva eyo bagende walala. Bakwate obuyinza somewhere. Exactly. Olwaleero yes, that is my understanding. Nti tulina okubanga famire zigenda zikulaakula sikusitagana atinga wamu. Kwogera ku balenzi okko banaboola. Ffenna ne mwembeera nze ndaba kiri okadi nnyo
okuba nti nze ennyumba gye nawasizaamu omukyala asooka nga katukyalimu ekitegeeza kuba lisikulaakulana kibula tubeera mu bintu omuntu n'azimba akayumba ke ku 5 ku 10 n'agula akamatuka n'awanika emikono nze alhamdulillah Kampala nazimba ennyumba gye wawasizaamu mu myaka 4 kyotegeeza tulaba isinga bulungi ne fashion zivaako n'otuula n'osijjako emikono nti nze natuuka alhamdulillah Mukama kasa nafuna wensula nyina entambula bigwadde ani akugamba nti twagala ebyo musiraamu twagala okukulaakulana nyumba myaka 4-5 bw'ofuna essere zimba amaka buli stage gy'otuukako Ssekkadde abantu babeere mutima inni abatebenkevu mu mitima omusajja ndabanga principle y'okubeera omutima inni abeere mumativu n'ekyo Allah ky'abamuwadde yawula okumatira ne Katonda kyakuwadde n'okufuna ekisingawo obulungi okumatira kitegeeza nti kyompadde kino nkisiime naye tekiŋŋaana bwe nzija owuwa okulya emmere nompa saladi tekiŋŋaana kulinda miiru tekitegeeza nti bweŋŋamba ekyemisana kiriwo ŋŋambe nti saladi tiyabadde tewamusiimye no birimu enjawulo muganda wange mwawula okusiima Katonda kyaba akuwadde n'okumusaba ekinene ekyowaggulu yes kino nkisiimye ya Rabbi kyompadde ninze nkyayagala kiri nze njagala kiri gwompadde kyoyagala ya Rabbi era nkisiimye Katonda bw'akuwa omwana omulema tosigala ng'omusaba omulamu bw'osigala ng'omusaba omulamu nga tugaa nti toyina imaani bw'ofuna 3rd grade oba toyise bw'osaba Katonda 1st grade nti musajja talina imaani Katonda akuyambye oyise kati ate osaba 1st grade no eyo excuse y'aba failures mu life tulina okuraisinga bba tulina okutambula nga tweyongerayo twongere ku mulembe gwokyalina essimu y'obupeesa neri weyagalanga nayo nga bw'ogikwata otambula olaba oli wa bbeeyi akati akalina nga nze Ssekkadde alongiyitira eno kubanga kajja kunswaza that is a life tulina okuraisinga the bba ever bwe busiraamu wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun mu byeddiini kubanga ebyedduniya bino byonna bya ddiini Umaru radiyallahu anhu yayagala nnyo okuvuganya Abubakar naye luba lumu Umaru n'agenda Abubakari bwe yafa Umaru n'agenda ku mukadde Abubakari gwe yalabiriranga Umaru yagenda nga asanga Abubakari amulabiridde byonna mukadde yali muzibe kati Abubakari bwe yafa Umaru n'aga nti otyo omukadde oyo nze ngenda omulabirira nange bwe yatuukayo n'amukolera byonna n'amuwa emmere omukadde talaba n'agamba n'abuuza omukadde nti omaliriza ngende naga maliriza naye kirabika waliwo enjawulo oli omusajja ayasooka yampanga emmere nga teyokya enebadde eyokya nnyo simanyi kyekikyuseemu Abubakari Umaru n'amanya gasajja liri musa Abubakari yansinga yapimanga ne temperature y'omukadde n'amanya nti eno emmere tejja kumwokya so olina okubanga eva oyongeramu baganda bange timujjaamu fuse mukola mbeegayiridde gye mulaga seekakasaato gye mulaga mu maaso mugenda kwetaaga ensimbi okusinga ze mwetaaga kati gw'oyogera olwaleero nga tolina bazzukulu ojja kutuuka okufuna abazzukulu nga gw'ogenda okubalabirira forcefully mutabani we afudde mwana w'obba afudde ng'oyagala toyagala ojja kulabirira abaana be ogenda kuba yafumbirwa mu bulungi teyadduka waka bamufuddeko bazzukulu boolagewa abazzukulu boolagewa gye mulaga mu maaso obukadde bwetaaga ensimbi z'otamanyi muwendo entondo nga zizze buli kalwadde keesombye tosobola kutuula wabi oyagala embeera kuffe ffenna buli lwe tugenda tukula tulanga twetaaga ensimbi okusinga olaba bagandi bweweza 45 genda wekere prostate cancer ezo zonna nsimbi
mujja kukaluubiriza abantu nga mukuze beebuuze nti emyaka gyonna gy'amaze ng'akola teyeetegekera bintu ebyo. Pulizi mukole. Omukadde anyuma ayina ensimbi anyuma n'abaana bangwira okutwala mu ddwaliro, bangwira bulungi nnyo. Era bw'oba oli mukadde ng'endwadde zizize, sukaali azze, puresha azze, bw'oyita eryana lijangu otwaleko mu ddwaliro, emmotoka jjuzaamu amafuta, olikwasa akakadde, genda bankebereko puresha, tosaba balansi. Enkya lijja kulaga muzeeyi tugende n'enkya bakupe ku sukaali oyo, kubanga limanya akasente weekali, tosaba na balansi. Naye bw'onaabeera awo nga bakutwale banoonyeza amafuta, bajja kuwa badriver otuuke okufuuyisanga mu mmotoka. Katoyinza gamba driver njagala, naye omukadde omugagga nga bamulabirira. Seeka Muguluma byogamba nti abasajja okuzaala nga bakaddiye, abaana batumma abazzukulu kubanga tuli baavu. Omuzadde omusajja omwavu yayagala okuzaala mu bukadde kubanga talina baana waka. Naye omugagga abantu ne house girl babeera ne house girl basate waka nga buli mwalina omwana ng'atuma naabo abazzukulu babajja ku mabeere babaleeta. Agenda okusubula China akaana akaleka wa kitaawe ne nnyina. Naye bw'obeera omwavu, muzeeyi saagala kumutawanya n'abaana, yatukuza ate tumutwalira abaana, olwo omanya nti kabulubandi ewaka tekaliiwo. Anoonya omwana w'agenda akwavula nga tayinza kwavulira mu ttaka, ayagala we mu ttayiro. Muzeeyi simuwa mwana, n'amutwala mu kindagateni eri omuntu gwe batakwatagana na ddiini, tamumanyi na kika, n'olulimi tibamanyi, n'akasuula eyo yalibadde akawaggwe. But you are poor. I must look for the money. Ssekkadde ku point eyo simanyi ogenda kwasaganya kino kubanga Ssekkadde saatu oleetedde kubanga nze bw'oleeta ssente ng'emmeeme ekyuka. Wallahi mpulira nga gwe bw'oli mu nnyonyi ng'ogenda Bungereza. Nedda anti nkulaba odduse ne ku bitaala ebya redi nabanga oyiseewo ku nsonga eyo. Naye tubuulira n'alibadde nkomawa, mbuulira wenkoma. Kubanga n'obupande basaako speed nti wano 5 wano 6 nina kukoma wanga njogera ku ekyo. Oyina kugoberera nnyo sayipoti za Quran kubanga tusomesa abantu nti obulamu bw'ensi buno tebutwemazaamu. Obulamu bw'ensi tebulina kwemazaamu mukkiriza. Waliwo aya egamba mu Quran, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa mu maana nti innama fa'lamu kaga inna hayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun kaga bina nti obulamu bw'ensi twasomesa abantu temutwala nga nnyo kikulu kubanga bwakola ki nasi bwakuzannya buzannyire kati gwe engeri gy'obunyonyolamu okukola tuulanga ng'obutali bwakuzannya. Bagambaawo ngezaako okwanaganya aya eyo ne sipiidi gwe koddukidde engeri pointi eyo gy'ogikoze eki. Dr. Kasaato baatugaana okuzannya mu nsi. Gwe wenyini olese aya nti obulamu bw'ensi bwakuzannya bwakunyumirwa. The question is, anaakugambye nti ngambye bw'ofuna ensimbi eibaada ogireke. Eyo aya tugireetera ku muntu avudde ku by'okusinza Katonda nga yeemalidde ku nsimbi. Naye nze ate nkugamba nti n'ensimbi okunoonya ensimbi kubo mu kkubo lya ibaada. Era tunoonya nsimbi ezo tuzikozesa ibaada. Okulabirira abazzukulu ibaada oba kujeema? Ibaada. Bwe ndabirirwa namwandu omwana wange ng'ate namwandu olaba baŋŋamba kulabirira namwandu gwe simanyi na kika. What about ono omwana owange nga baafudde? Si ibaada? Ibaada. Seeka wange okola ensimbi ibaada. Nze ensimbi mutunulira nnyo ensimbi z'abantu abajeemu. Nze ndinula ku nsimbi eziri muki era ne Nabbi atugamba nti emmaali ennungi eri mu mikono gy'omuddu omulungi. Nze gye ntunuulira Seeka wange siri ku maali gye tugenda kwonooneramu. Nze ndi ku maali ya Uthman ibn Affan, siri ku ya Qaruna. Ndi ku ya AbduRahman ibn Auf, siri ku ya Hamana. Mubyawule. Mubigatte wamu mwonoonaawo nti emaali y'ensi ekumalira mu bwereero oli wakubireka. Ani yakugamba nti ye gwe omwavu byonna ogenda nabyo? Ne bw'oba olina kitanda kya nkondo mu kabuli ogenda nakyo. Era n'abaavu babireka n'abagagga babireka.
tubikole tubireko bireka n'otabyegomba ate aboogera bwe batyo bakaddiwa ne bagenda mu myaka 9 ne bagenda mu myaka 8. Please my dear, okole sente kya mu busiraamu wabula tetuzoonooneramu. Twagala ensimbi ezigenda otukozesa emirimu emirungi. Kituufu nnyo ate muguluma nga tumaliza mbeeramu kinneewuunya nti ate abakoze ensimbi ennyingi otunda amawulire g'e Uganda oluusi bava ku nsi n'olaba abaana nga beekuba omusajja alese ebyobugagga bingi nnyo omuntu n'alowooza mu nti oba oliawo batabalekedde endowooza sigala basobola okusigala nga bakubataganye tebalina kubanga oluusi babalekera oyinza otunira omusajja nga yafuba binga abaana abalese kudda yoma ajjeyo ekisonya muuni naye ng'ate atalekawo bingi ate abaana bali wamu nteekateeka ebeera embi oli agenza Dokita Kasaato teekateeka kanzikirize kyoyogera kituufu gyekiri ekiri kanzikirize okusanyusa nkubuuza ebibuuzo bisanyusako okujjo nteekateeka tewali kino nzikiriza nkusanyuse. Dokita Kasaato oli dokita? Naam. Twakimanyi nti wano waliwo abaana abalina amadiguli nga tebalina na mirimu? Mbamanyi, nkimanyi. Universities tuziggalewo. Nedda. Tetutwala baana ku ssomero kubanga bakulu baabwe abaasoma tebalina mirimu? Nedda. Kati ku lwaki oyagala kitugaana okukola kubanga abaagundi baatunze? Ekyo kimu. Ekyokubiri, buli omu alina roolo ye. Nze roolo yange yakukola bwe mmala okufa sinze nfuga. Era topic ya buying and selling property talina kuyimirira. Also, I bought that land from somebody's children when he died. Kulwachi mwagala development ekome kugwe bikole babitunde nga nawe olibo yafa abaana bini babikuguza life etambule gwogugoba ogukoze era batibakunenya nti muzaiti yatukolera gwekola era babigabanye batunde nga nawe wabigula likabalala babigule kulwachi obera selfish. Atako nkatigedde okanyonyo buli omayinda roolo yonze roolo yange eba yakukola bwoba natunda tebajja kunnenyanze nange nabigula kuba mulekwa bagundi kubaana b'abantu wallahi kituufu eki mumwagala nnyo okufuga nga mumaze n'okufa ate oba ggwe wennyini byo bw'ofuna obuzibu obitunda kubanga olamira bali ku maali yaabwe after your death. The question is, Dr. Kasaato gwe tolabangayo omuntu ali naawe Bungereza nga yatunda ttaka agende Bungereza. Kakati waliyo omwana nga ye life ye ayagala kuwasa ku muzungu gw'omulekedde akeedi mu Kampala ng'alaba okufuna essente eziwasa omuzungu alina kutunda akeedi. Buli omu alina kyayagala. Kitange gye yazimba si gye nazimba. Kitange omulimu gwe yakola si gwe nakola. Hakati yo omwana wange bw'anaabanga omulimu gwenkola tagwagala ajja kukitunda agenda akole ye bw'ayagala kubanga nange senga nali nkola gwa kitange senga siri wano. Muyige philosophy w'ebyenfuna bw'atambula. Gwe kyoyagala kirala n'omwana wo kyayagala kirala. Gweoyagala nnyumba ya kalina omwana wo ayagala yaki? Ayagala bangalo. Yes. Kati byetwagala byawukana. Gweoyinza okugamba nti gweoyagala obeere Bungereza okole obaleyo emyaka gye 2 ofune obutuuze. Siba kiri? Nga nze ngamba nti sijja kujja Bungereza kufuna obutuuze nze kambeere wano nkole sente njakola emyaka gyange 10 nfune emitwalo gya paundi nga 8 ngule property eyemu nfune obutuuze. How are you my dear? Nze kati olala
nga njagala butuuze Bungereza. I don't need a full year. I buy. I sell my properties and I buy. Any property there nenfuna obutuuze. Kati omwana wange yayinza okuba ayagala kujja Bungereza. Naye nga nti kantunda bino taata byandekedde byonna buno obwekwemankula siina gabeera mu kyalo ngenda ngula obutuuze e Bungereza. Agule property emu abeere nga munnansi lwedde asolooze sente atuule ave mu nfuufu Bali nebyatunda bibeera bibye. Gwe bw'ofuna obuzibu totunda ku bibyo. Let him sell if he sells. Yes, bw'ofuna obuzibu totunda ku bibyo. Otunda ku bibyo ekitegeeza abaana olukusa batera okugenda ewa bataata n'agamba taata lwaki otunze wano ne bamukaza. Ekitegeeza nga bagamba Basoboye okukaza taata. nti linagwawo banaabeerawo kale Tuhandolinga bulebe. Naabo wali bintu kyolaba nga bagenda kikuwa togenda kiganyulamu n'okitunda n'odda gy'oganyulwa. Etimutya. Let them say. Bw'osanga ntunda ekyange ng'onnenya, leka atunde. n'abakyala batera okugamba mwami totunda nnyumba totunda ettaka tulina kitegeeza nabo balina mwami batunde. Nodda omukyala nti ye aba agenda kusigalawo. Kubanga eyo kati naye. No. Ekyo tekibatiisa baganda bange timugaana kukola kubanga abaana bajja kubitunda. Topic ya selling property and buying teyina kuyimirira. Erina kubeerawo. Sheeka si muguma ekyonkiyizi. Mechanism y'edduniya bw'etambula. Yes. The city selfish. Nze nsula taata yali abeera wala nange mbeera walala. Kati nze bw'ompa poloti eri ewa taata sinza kubeera gyali asula. Kati nange kijja kutuuka ekiseera nga nze gye nsula omwana wange takola ki? Tayagalayo. Nga katunda nga sinza na kuzimba nayo. Tuli wano tutambuza bigere tuvuga bu pick up abaana baffe bajja okutuziika nga bali mu Land Cruiser VX. Wofiira! Maite ekyali bweru tenatuuka wallahi ne bavuga Land Cruiser bajja kujja kuntanaza ffenga esiye bafuwako. Let them do what they want. ANC. Sabe Allah obulamu bulungi kunside kunkomerera. Allahumma amin. Awono yogedde bulungi. Kyovala bantu waliwo omusajja omu. Mukazi we yamulaba nga alwadde n'amwesibako mbulira kye kisembayo tukole ki n'amugamba nti kyenkulamira tofumbirwa after me. Bwa selfish obutuukaawo. Ogenda kuva eri muntu ana obeere naye. No, abazadde timbeera ba selfish. Yendowooza yange mundeke ngende noonye sente noonye bye banaagabana. Toyanze nnyo kyemuguma oli muted toyanziza nnyo tuyize nnyo ddala ensonga y'obutayigiranga bazadde nga batunda ebyabwe ndowooza n'abaana tubeeremu n'empisa bazadde baba bagenze ate awo nakyo kiba kikulu nnyo ekitiibwa kya famire zaffe n'okukola ate nga tusaba Allah byetukola tuteremu kubanga osobola okukola ne weetikwa ya Rabbi. Abamu bakola katini sente ne zijja wala ne tukola bbanga ddene nga tezinnakamba. Kasatu. Dr. Kasatu ekyo kikyuseemu. Oga nti omusajja akoze nnyo n'esente tizizze siba kiri? Ezo ezizze ze ziba zijja mu kukola kulya ennyo okukolwa nazo aba azifunye ennyo. Obadde omanyi zagenda okufuna bifo kukola nnyo? Anti bw'akola ennyo n'afuna ezo omanya nti ezo ziba mu kibuga kitokola ennyo ku ye. Ekitegeeza senga aba takoze ennyo oyo alibadde alya ttaka because garbage in garbage out.